Mr. Soze kibozibozi. Anti gwa kibuuzibuuzi. Hello Mr. Soze mugyebaleko n'abawuliriza mwenna mwebale kubeera ku channel eno. Mr. Soze nze n'ekibuuzibuuzi kyange ekibuuzibuuzi kya Christmas bwe bitandise. So nange nina ekibuuzibuuzi kya Christmas bannange, naye nina ebintu bano ekyentulaawo Mr. Soze neneebuuza oba bano emirembe nno gikyuka, emirembe nno gikyukira ddala. Mr. Soze kubanga kati olaba zino ennaku ze tulimu, singa kati bane olaba akeetalo ng'abantu bali mu keetalo, naye se bane sikyalaba keetalo, buli omu omulaba ali bibye nnyo, tuli mu nnaku nkulu naye ziringa ezitali ennaku enkulu bannange. Ne Mr. Soze ffe we twakulira, njogera ku myaka nsuubira nga myaka kaleke ali 2000 awo mwe muli kino ekibuuzibuuzi. Mu myaka gya 2000 awo Mr. Soze, kubanga nsuubira 2000 naye kale 2005 awo, kubanga emboozi eri wakati wa mu myaka egyo 2005 weebwe wali ekino si wennyini ku mwaka gwa 2005, then like from 2003 to 2005, kubanga awo nali ndi mukulu nga ntegeera bulungi nnyo bannange. Mr. Soze nze nzijukira zino ennaku kaalinga keetalo nga bannaye buli wamu olaba nga banneiba, ate olaba Christmas mu kyalo yo yalinga yakabi nosinga mu kibuga. Mr. Soze ng'ogenda olaba owulira obuluulu ng'olwomanya waliwo ayingiddewo okuva e Kampala, bane nga ab'e Kampala bajja ne bayingirawo, oba oliawo oba kiro muli awo nga muwulira akalulu nga mutegeera wali atuuse kubazza okulya ennaku enkulu bannange. Nga luuwo olwo alina omulenzi wange, omulenzi oyo yankwana nali mu senior 1 by then, yali 2005, nali mu senior 1, nali mu senior 2 2005, nali mu senior 2, naye omulenzi oyo yankwana mu eyo period, yankwanira mu senior 1, naye nga ne tutambula bwe tutyo mpola mpola, naye nga wobimanyi ebyekitofu egyo emyaka Mr. Soze by then nga omuvubuka wadde okuwa ekintu Mr. Soze tosobola kigula ye ng'okitwalawa. Bino bwakuwadde ssente ye ogenda zikozesa ki? Ye bakulaba batya mbu olina ky'oguze? Neŋŋamba owaayi, nga naye twesisinkana ne twogeramu awo ne tubeera awo. Naye ensisinkano yaffe yalinga ya ku kkanisa. Tulina kkanisa we twesanga nga ezo kkanisa zaabo Abaprotestanti abo, kkanisa ye baali bagiyita St. Luke. Ezo kkanisa zimanyikiddwa mu kitundu ebeeramu ng'emu naye nga nnene, yali eyina akasaawe ng'erina ka compound nga kalimu obusubi obulungi, nga Mr. Soze eyo gye kiggweera, era nga kasita omuvubuka omulaba nga yeeyisawo wesswe ng'omanya yagenda sibira ku kyaki. Era eyo kyaki bannange, kyaki eyo abantu abaalongoosanga ku kyaki eyo Mr. Soze baalaba ebintu bannange. Waliwo n'essomero eryali liriraanye ku eyo kyaki, naye nga kirabika abaali balongoosawo Mr. Soze wali abaana nga wekiggweera. By then baali tebannabateekako kikomera, naye nga balina compound nnene, ne bano muntu simanyi ntambula oba musana gumpiseemu ng'akyama awo ku kyaki ng'atuula. Waliwo emiti, nga waliwo obusiikirize obulungi, ng'ate n'obuddo bulabika bulungi nnyo nga babufaako nnyo. Naye nsuubira kyabayitirirako ne bateekako ekikomera. Nagenda oyitayo nga baasiba ekikomera, naye wali we kyali kiggweera abaana b'essomero baani bonna. Kkanisa eri yali nnene, kati feyo gye kyaggweeranga kubanga nali sirina we nsobola mulabira nga bya supiidi. Kati twali mu nnaku nkulu, awo ngamba omanyi ffe jjukira tebatukkiriza ttambula, era omulabakawo supiidi nofubutuka emisinde n'oddayo ewaka. Kati lwali lunaku lukulu, twali mu biseera bya Christmas bwe biti, kati nga tufuna program ng'agamba naye mbadde njagala kulabako, ne mugamba omanyi kati wano okufuna time obulungi erinabeera Christmas. Mr. Soze ffe
Christmas ez'edda oziraba mwegyo emyaka gye nkugamba egyo ali 2000 egyo nsuubira paka I think oba paka 2010 maybe nsuubira awo oba ebintu byali bikyuseemu simanyi neffe nga tukyakala ng'ennaku enkulu buli mwana abeera free nga nibo baba nga babafuga ewammwe fine naye ng'era at least omanya nti ojja kgenda otambulemu ne banno ate mateeka nga balina obbagulira engoye empya ffe Mr. Sozi nga ku Christmas ekiro ekigenda okkeesa Christmas nga teri kwebaka tusula tutunula bwe tuti anti baatugulidde engoye empya ate nno tetwali noweewuunye ffe tetwali nti oba tusaba oba tuli balokole oba bikoze bitya kuba twali basiraamu naye oba gaali mateeka nti ku Christmas omuntu alina ofuna olugoye olupya nsuubira bwekityo bwekyali kati twalina ne jjajja waffe oyo jjajja waffe amujjukira akyali nga alina abaana bangi naye jjajja waffe oyo ennyama nga ewuwe eyitayo lunaku lukulu naye nga bagirya Mr. Sozi nsuubira ne batandika n'okugizza ng'ebeerawo mu nnaku nkulu zokka bagirya okuva nga 24 paka ne bayingira omwaka nga bakyalya ku nnyama nga baagikalirira kubanga yali attanta ennamba naye nga mumanye nti muli kulya mugenda kuddamu ate ku Christmas eddako oyo yali jjajja waffe ng'alina abaana baali bayitirivu nnyo nga bawera n'40 kale nsuubira yali tasobola kubeera awo mbu nnyama biki waabagula aba alina kugula ekintu nga kingi naye nga ttante ne balya ne bagikola batya ne batuuka ne mu January nga bakyalya ku eyo ennyama nga tekyalina nnyama konna kaakaluba bwe kati balina engeri kale gye baggira gye bapreservingangamu ennyama yaabwe eyo ne bagirirako n'ebbanga kyesimanyi oba kati ebyo ebintu bikyaliyo ne bagirirako mu binyeebwa ne bagirirako mu biki naye nga yakala nga baagikaza nnyo kati ebyo simanyi oba bikyaliyo Mr. Sozi bano abaana abakulidde mu biseera bino ebyo byonna tebabimanyi ffe nga tukyakala obugoye kwolwo buli omu nkubuulire banne ng'akeetalo laba kaamaanyi buli omu abadde eno abadde eri awo nze wenfunira appointment n'omulenzi wange ne ngamba omanyi nze ewaffe banfuga ate n'oyo omulenzi naye ewaabwe baali bamufuga kuba ffenna twali tusoma naye omuvubuka ng'alabika holiday kati nze naye okwo ku kyalo kwe nali nsomera nga kwembeera munnange agamba omanyi kijja kugwa ku Christmas nga tugenda eri ku kyaki ku nsisinkano yaffe naye nga ku kyaki wali wabeera open nnyo ng'ate wabeera abantu bangi oba olina ensonyi kale nga mutya ate ffe olaba Mr. Sozi mwegyo emyaka gye nkugambidde ye banne nga bakulengera batya nga weereeze n'omulenzi maama wo si yaba akulabye oba taatawo naye omuntu yenna kasita aba ng'amanyi maama wo oba taatawo gw'oba owedde ng'agenda direct paka waka kati awo byalinga si byangu naye nga Christmas buli omu abeera free nga tufuna program munnange nga Christmas etuuka tumaze okulya emmere ekyeggulo kuba tetwafumbanga ng'emmere bafumba nnyingi ne mugiryako n'ekyeggulo eba nnyingi nga we mubimanyi ebyo ebyagiri emyaka nga 15 emabega kigenda mu myaka 2 nsuubira era oba ekibozibozi kyennyina Mr. Sozi by then nalina emyaka gyali 15-14 yeeyo range gyenyumizaamu ekiboozi mugiri emyaka 2004-2005 kati nina emyaka 34 tolaba nga emyaka giyiseewo naye nga Christmas nze ontuuka no ku kinyusa nti kiwanvu Mr. Sozi ebintu biwanvu naye tosobola era bimalayo byonna munnange anti nga Christmas bukya nga tufumba kuba ffe twali tetusaba twali basiraamu ewaffe nga tulya we tumala okulya nga twoza ebintu kati awo time eddako kubeera kugenda kukyakala buli omu nga ajjayo ke baamugulidde anti era tuba twesunga ngoye zaffe ezo bikoze bitya naye ate nze nali nvuddemu eyo range egira eyambala ezo zitantantala okuva ono omuvubuka we yankwana ng'olwo nange njagala sikaati na blouse ebiteeteeyi sikyayagala ntandise awo nange okuva olaba olwo si lwagala olwo ndwagala olwo ndaba nkuze
nange omulenzi kubanga nga we yalinga ayitawo bw'ati teri yali amumanyi naye nga bw'ayitawo bw'ati mmanya nti olwo ku kkanisa gy'agenda ossibira kati awo nga nange empalapalanya nga nsala amagezi nkoze ntya gaayo ono okumugwako awo nga nsala amagezi nga ngenda nange mugwako ku kyaki nga mugamba omanyi kiri bwekiti ne bwekiti ngamubuulira puroguramu nga bw'erina obeera ng'enzija ewaka buli omu yeetala ffenna n'abakulu nga nabo balaba bali mu keetalo nabo bagenda mukola ki mu kucakala kati baideni waliyo abayimbi abaali bazze kyenzijjukira yali Eagles ng'ezeeyo ewaffe ku Krismasi kati abo abakulu bo nga bagenda mu ki mu bayimbi kati ate awo ewaffe abo abayimbi bwe bajjanga kati taata waffe baali ku kakiiko kati ng'abaakakiiko oba aba LC mu kitundu abo abantu mwe bazze abo abayimbi nga batera kuyingirira bwereere ne zifamire zaabwe nga bayingirira bwereere nze kye nakola nze ebyo saabiyingirayo nga alina puroguramu yagenda wa mulenzi wange tusisinkane Samuel Kiggwe nange nga tugenda n'omulenzi nga ntwala eyo ewa mukwano gwe nga tukkirira anti Krismasi buli omu ali free nga manyi tebagenda kumala gambuuza sipiidi munnange nga tugenda nali naakagenda nsuubira waayitawo ebbanga ttono manye ebya Krismasi Mr. Sozi fedda nga twekubye batukuba ebifaananyi zifamire photos bakameramaani baba beetala badde eno badde eri kati nsuubira ow'ebifaananyi najja bwe yajja ng'alina okuba ebifaananyi nga womanyi baagala famire photo nga mwenna mwemuli banoonya bandabako banoonya nga tebampuliza bannange Mr. Sozi ne tubeera awo ze ndi eyo wa mulenzi tuli ku vanira ntute wa mukwano gwe nanti lukulu lwakwemala eggoga tuli eyo nga tunyiga matooke nze ndi eyo ssaawa emu ssaawa bbiri ssaawa ssatu nga simanyi na kumanya mbu ssaawa zitambula bannange ne ndyoka nkomawo ziweze ssaawa 4 bambuuza ovaawa konzenze obwedda ndi omwo mu bayimbi ntudde nti olimba ovaawa konzenze obwedda ndi omwo naye nga bannoonyeza buli omu bampenjezza kubanga nga n'emikwano gyange be basuubira obeera nabo nti abeera ne bano nga baabalabyerabyeko dda nga bo tebandabyeko nga balina ssaawa ze bakomyeko okundaba bane bandya emiggo nze gwe mulaba bandya emiggo Mr. Sozi kweyo Krismasi naye era wadde still bankuba nagamba kale era kale ndidde nkoze ki vanira nga tumutundudde so Krismasi bannange nze ekyo kyenzijjukirako nti ng'omwana abeera free muve ku bino abaana bye bali free naye fedda nga Krismasi lwokka lw'obeerako free sikumala gazunga ng'oddawa ate ng'era nazo still bakuwa ssaawa naye nze lwakubanga bifaananyi bannange bye byaleeta obuzibu bukubeera mu alubamu photo simanyi bikoze bitya simanyi famire photo tukuba bifaananyi banenze famire naye kati munaye byaggwawo Musakozi nze ntuula ne neewuunya abantu tebakyalinako katijjukano nga batukuba ebifaananyi ne studio ye zikyaliyo simanyi nakumanya kubanga ne mu studio oluusi nga tugenda bwe mulaba abo abeeyisaayisa ab'obugaaligaali tebazze kubanga batambuliranga ku bugaali ku bupiki abo ab'ebifaananyi bwe muba temubalabye nga mutambula nga mugenda mu studio zaalinga nnyingi ng'ate mumanya nti oli yakuba obulungi naye oba kati byaddawa nze bane Krismasi zedda Mr. Sozi zaanyuma nga mukkirize mugaane twatimba nga nzijjukira nga tugenda ne tutema Christmas tree ne tuteekako bbaluuni ebyo nga bamma be babikola n'obbikola kuba ffe bedeni twali tukyali naye nga bagenda ne batema Christmas tree ne bateekako bbaluuni ne baleeta ne tippi oba ekyo mwakirabako ne baleeta tippi ne batandika okuzingiriza bwe bati ku kati nga bataddeko ne zibbaluuni ne batimba ne bakola ki nkugambye ng'otuuka mu kaddiro n'ogamba waawe eno Krismasi yennyini nnyini disco light embeera y'omukyalo Mr. Sozi bannange ffe mu kyalo Krismasi yatunyumiranga naye nze Krismasi nga yokka gyemanyi nti gyenina otundulirako vanira olwo lwembeera free era ekyo nakikola ng'emyaka 2
Christmas eyo ne Christmas eyaddako nga Vanira kwolwo atundulwa kyere katerya kugambako kubanga awe wako osobola okubulawo hours eziwera. Yes, ne bayombamu naye nga era si nnyo. Kati zino ennaku endala baalinga strict nnyo 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 nnyo. Nga bane tolina w'osobola tundira Vanira. Byebyo ebyange Mr. Sozi. Naye bannaye oba bya Christmas tree bikyaliyo nze sikyabiraba naye ffe luli kaalinga keetalo. Buba bwe buti nga abantu batandise dda akeetalo, nkoko ziyitinga n'amatooke biki. Obuluulu ng'ab'omu kibuga bazze olwo mu kyalo. Naye bannange byaggwaawo, bannange Christmas z'edda nze Mr. Sozi nedda. Kati jjukira era teri nnyo kipya. Omwana ennyama agirya w'agyagalidde buli kimu. Anyway, omuceere abantu nga bagumanyira ku nnaku nkulu na ku weekend oba Sunday. N'ekirala Mr. Sozi ffe twagula kale tetwakula ffe nga tuli bubi nnyo nnyo naye nina ekintu ekyali kinkuliddemu nze nga mmanyi munnange ng'omuceere bagulya kyaggulo. Nze nali manyi omuceere bagulya kyaggulo, omuceere tebagulya kyamisana. Simanyi oba waliwo n'omulala ekyakimanyi ng'omuceere guliibwa kyaggulo, ennyama bagirya kyaggulo tebagirya kyamisana. Yeeyo life. Kale mubeere bulungi. Mr. Sozi neeyanziza. Ekibooziboozi kino kiwanvuye naye byebyo nga n'ebirala bisigaddeyo nze ntudde ne nsijukira ne ŋŋamba ono Mr. Sozi wulira mbu muleete emboozi za mweno sizoni. Bangi Mr. Sozi abafuna embuto mu sizoni muno abo abaana abo be bataako ekyolumu be batawa bbeetu nti mutambule mudde eno mudde eri mudde eno. Kwolwo jjukira babakkiriza abaana ne batambulako naye beekola ebintu bingi nnyo. Kale kyekyo. Ogw'entebe bannange buli kitu nakisalako emitwalo 5. Promotion weeri nnyo eya Christmas. Transport wabwerere Kampala area nali saakyawula abewala nga ngenda nti ziro bugenda busiika wabonku tufune emmotoka nenkubuulira nenkuba ngenda kwongererako bwesiti. Oleeteyo ekyange ekikoma wano abagula temweraliikirira mugule newomala emyaka 10 ng'osibako. Nyina bambi omuwala wange asibeeko emitwalo 10 lwanganja kusiya ne bwekibeeri wandi mama Mr. Sozi manyi gye nava nze ndikaana kambaata oba embaata kale oba ndikaana ka musota embaata nedda wategeera ssente ndikaana ka musota Mr. Sozi gye nava gwe yeekuuza okuva ku myaka 8 omanyi kyekitegeeza omwana omuwala ku myaka 8 nenneekuuza mpaka wano. Omanyi kye bayita ssente ne 10 nkugaye buli mwezi deete 10 sikiinaako buzibu. Buli kintu entayiningi nga mugirabye nnyina n'ezaawuudu ate ya ssente entono evaako emitwalo 5 mujje wangulire mu buukinge Desemba. Ennamba y'essimu 0705 619 03 0705 619 03 naawe ogiteekeko nze ngikwata tewali mulala kebeere essaawa mmeka nze ngikwata kasuubira nti sigiwubiddwa gikebereko olayo Mr. Sozi satumanye ezimu ziteeka awalala katulabe ensooka ogikebere saagala kuwubwa nembawo ekyamu ogituukako ngisoma olaba obaye 0705 anti emyaka ate okyalimu nnyo emyaka 5 ogimanyi guno ogusuula toyawula kikikuli nkola nnyo ate nze byange byonna nze mbyekwatira muze mayi bwenkwata bakasitoma abange oli ajja kuwa omwana ekintu kyetwaziziko awo wa intaneti bana aba intaneti bwetolaba ishafaani kyokka nokyama nkoonaako bwoba namba ekubuze gamba Mr. Sozi oli osobola okuja oli n'agamba nti twamuziise jjo nze ndi mutabani we nze aleseewo nze bannange waffe tebalagirira ate n'abaana baffe ennyini babulooka oyinza omugamba mukubire n'akuwaamu mukazi wo oweka nti yoono eddoboozi lyange teribula mulimanyi bayibu yange yeeyo Mr. Sozi olakatala kayina ebbugu
Sinza masafu. Kale bane abantu bagalize ebisera byennaku. Situjja kubaddamu. Ati kati ye season. Bannange mbagalize ennaku enkulu omwaka omujja ogw'emirembe bannange abali webweru w'eggwanga Mukama abawa omukisa.